Speaker Anita Among bw'atyo ayimiriddewo naawe ekigambo kye era agambye nti omulamuzi Bukirwa bamulanga bwemage kubanga byonna byonna bimuvunaanibwa byamuggyibwako. Bakakasa nti bamulanga bwemage. Munnange bwe tutulaba Palamenti muno nno munnange omubaka omukyala owa Butambala Aisha Kabanda Narule bw'atyo yaleese ensonga eno muganda wange eya national importance era bw'atyo n'ateeka Prime Minister Robinah Nabbanja ku nninga nga abuuza lwaki omulamuzi Farida Bukirwa Uganda Law Society gye buvuddeko bwe yategeeza General Museveni nti omukyalo ono nantameggwa kubanga mukozi nnyo nti asobodde okumaliriza emisango okuba emisango 1,600 mu mutwe gyonna n'agimaliriza bulungi nnyo mu nnaku 5 zokka. Lwaki ate munnange still bakyamukumidde wabweru wa ofiisi? Lwaki tebamuddiza wa ofiisi ye? Munnange omubaka ono wa Butambala omubaka omukyala wa Butambala Aisha Kabanda era yajjukiza mu lutwala lwa Palamenti nti munnange omulamuzi ono Bukirwa gwe beemunkolerako Judicial Service Commission yo yennyini yamukakasa nti omukyala ono asaanidde era munnange ne bagenda mu maaso okubeera nga balekomendinga bamusemba ewa General Museveni. General Museveni naye teyakola nsobi bw'atyo erinnya lye ne baliweereza eri Palamenti esobole okubeera nga emwapuruvinga era nga yeewoonya lwaki omuntu yenna yandibadde ayimirira mu kkubo lye omukyalo oyo alina ebisaanyizo byonna okubeera judicial officer ng'ate munnange ne appointments committee eya Palamenti yamwapuruvinga dda nga ne speaker kennyini munnange abimanyiiko era talina kyawakanya yadde. Kati Anita Among nga speaker wa Palamenti yayabadde akubiriza munnange Palamenti mu kiseera ekyo era yawagidde Aisha Kabanda n'agamba nti Bukirwa ono byonna ebyetaagisa yabituukiriza naye newankubadde munnange ebyo bina biriwe bityo bakyamukubidde wabweru wa ofiisi kubanga nti waliwo ebyobufuzi mu nsonga ze si lwakuba nti nno yenga ye mu mulimu gwe oba waliwo professional misconduct nti yakola emirimu gadibengalye naye mulimu ebyobufuzi naye yenga judicial officer muganda wange emirimu gye tegiriiko yadde ekko okuleka ebyobufuzi ebyotobese mu nsonga zino. Kati Among annyonnyola jukira Among jukira birimu kadaaga kati olwo annyonnyola muganda wange bannyonnyola Among agamba nti yalina credible information nti Judicial Service Commission ate nga General Museveni eno gye yawa omulimu okubeera nga etunula mu nsonga za Bukirwa anti-Bukirwa complaints abo bonna abamwemulugunyako. Kati Judicial Service Commission General Museveni yagiwa olukusa nti tunulire ensonga ezo tulabe ziri zitya era ng'agamba nga Anita Among nti munnange bano mu kutunula mu nsonga ng'aba Judicial Service Commission bakizuula nti omulamuzi ono talina buzibu yadde byonna bye bamulanga bwemage era Among akikakasa nti ne Judicial Service Commission yakikakasa nti bino birimu ebyobufuzi era tebirinaawo ngeri yonna gye birina kakwate ku nkwasaganya ya mirimu gye ng'omulamuzi nti oba yalemererwa munnange era mu lutwala lumu lwa Palamenti kyagenze ku rekodi nti Bukirwa y'omu ku abo abalamuzi 16 aba judicial officers 16 General Museveni be yawa emirimu 22 era nga yabaweera mu capacity yaabwe nga ba acting judges abalamuzi ab'ekiseera abakola obukozi mu kiseera ekyo naye nga tebannaba kubeera approved kubeera nti kakati bajjudde okubeera nti babeera mu bifo ebyo
era nti process yonna bagiyitamu bulungi bwe batyo. Judicial Service Commission nebakakasa, Parliament nebakakasa nga Constitution bwekirambika. Oluvannyuma lwa myaka 2 abalamuzi 16 be bamu omuli ne Bukirwa ne bayisibwa mu mitendera gye gimu, era bwe batyo ne bakkirizibwa okubeera nga batwala ebifo byabwe mu bujjuvu nga ba substantive high court judges. MP Aisha Kabanda, Speaker Anita Among yamuwadde obudde annyonnyole ensonga ze bulungi nnyo n'azirambika, era munnange Nabbanja nga Prime Minister eyabaddewo nga byonna biwulira bulungi nnyo, bw'atyo yabasa akazindaalo n'asuubiza nti agenda kwogerako ne Chief Justice agenda kwogerako ne Judicial Service Commission wamu ne General Museveni, era bw'atyo agenda kudda ng'amaze okubeera ng'afuna information okuva mu njiwi ezo essatu ajje annyonnyole kiki batuuseeko. Kati Anita Among yagambye nti amanyi bingi nnyo ku Faida Bukirwa n'omusango gwe bwe n'ebyo ebimuvunaanibwa, omuli n'okubeera nti munnange nti newankubadde nga Judicial Service Commission yo yamuggyako emisango gyonna era ng'ekakasa nti temwali ggumba mu misango oba ebimuvunaanibwa. Jjukira nti wano Anita Among bakitegeeza, tukimanyi mulungi nnyo nti egimu ku misango oba okwemulugunya kwakolebwa omu ku ba senior ministers wano mu Busoga, oyo ye Rebecca Alitwala Kadaga, yali ayagala kooti ebonereze manager omu ku hoteli ya minister Rebecca Alitwala Kadaga. Kati omulamuzi Bukirwa bw'atyo yeguli mu mitambo n'agaana kubanga Kadaga oba oliawo yali ayagala nga ye omunene omulamuzi bw'amulagira akole bukozi kyayagira. Kati munnange n'agaana okubeera ng'alagirwa, Bukirwa n'agaana n'atateekawo kutya yadde n'okufevaringa. Kati minisita yali ayagala manager ono bamumme bail, manager bamumme bail aleme kweyimirirwa, bamusibe abeereyo. Bukirwa n'agaana. Kati minisita munnange bw'atyo n'agenda eri Judicial Service Commission kuteekayo kwemulugunya kubanga yali ayagala ne kooti, ayagala kozesa system ya kooti alagire bawambe n'emmotoka ya manager, bagiwambe bagitunde mbu olusente ze baali bamuvunaana okuba nti zaabula nga bagamba zaabulira mu mikono gye ng'eyali manager ku hoteli ya Kadaga. Era ebyo Bukirwa yabigaana n'agamba nedda. Bukirwa yagaana okukkiriza kooti okubeera ng'ekozesebwa, ate nga minisita ono muganda wange alina connections mu byobufuzi, era kye yakola bw'atyo n'agamba sigenda kukayana na biyenje nga nina dduumu, n'agenda wa General Museveni bw'atyo munnange naye n'alagira akakiiko kano ka Judicial Service Commission okuba nga kamunoonyerezaako omulamuzi Bukirwa, okukozesa n'okubeera nti waliwo embeera endala eyaliwo, era kino Justice Minister Robert Mao gyebuvuddeko yakyogerako nti omulamuzi ono jjukira gye baawa omusango ogwa mubajje ogw'okutunda omuzikiti ogwa Old Kampala, era aba Uganda Muslim Supreme Council kye baakola kwe kuddukirwa General Museveni kubanga Bukirwa yali amaze okubeera ng'alagira nti embeera ey'okujja obwesige mu bubajje process egende mu maaso. Bwe bagenda ewa General Museveni bwe batyo General Museveni ndowooza olaba na gye byetooloolera, era naye n'abeera nga ekyo kyaleetawo embeera okubeera nga Bukirwa kyamugisa mu woofiisi kubanga ajjukira nti kiba kiragiro bulagiro nti oyo soke mugire bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Naye Judicial Service Commission yo already mukiriyalinze ku misango gya Kadaga
era Norbert Mao agamba nti baali badde bano bonna Uganda Muslim Supreme Council egenda bugenze mu Court of Appeal okusinga okubeera nga ate baddukire wa General Museveni ku busongasonga obwo, baddukire wa General Museveni. Nsuubira okuba nti General Museveni yalina okubagoba nti bo kye baakola bagendayo bugenzi. Kati Aisha Kabanda bw'atyo yategezezza nti Paalamenti yonna erina okuyimirira awamu okudifendinga Bukirwa nti azibwe mu ofiisi, era n'agamba nti Bukirwa mukyala ekisooka, omukyala omusiraamu yekka mu balamuzi bali 16 abaasooka okujja nga ba acting judges. Bukirwa naye yaliko. Kati ono n'agamba nti babijjemu ebyokusosola nti ono mukyala oba ddiini nedda, ebyo babijjemu. Era n'agamba Nabbanja nti yandibadde aweebwa time frame. N'agamba sipiika nti asaba sipiika nti Nabbanja ono bamugambye tukyagala mu wiikisi 2 oba wiiki emu, kyagezaako kubeera ng'akola nti agenda contactinga Chief Justice, agende eri Judicial Service Commission, agende eri General Museveni bamuwe obudde nti budde ki bw'alina okuba nga ajja wano atunnyonnyole. Nabbanja yakakasiza n'agamba nti agenda kwogerako ne Chief Justice, Judicial Service Commission mu bwangu obw'ekitalo, era ajja ababuulire kiki kyajjeeyo. Kale bw'atyo munnange omulamuzi Bukirwa nga buli omu amuwagira, era bagamba nti baamuyisa bubi nnyo mu mbeera etasaanidde ewatali bwenkanya, ng'ate already munnange Judicial Service Commission yali emaze okubeera ng'ekakasa nti talinaawo yadde 0 oba 0, talina yadde nekko gwene bw'omukuutako bw'oti tolina yadde n'akako k'osangako ku ye akola bukozi mirimu gye naye babitaddemu bya bufuzi. Ne bannayuganda abalala nabo baalaga solida gye baalaga mu kkooti baraza ne principal judge ye kennyini gye yalimu, era nga balaga nti Bukirwa alina okubeera nga akomawo, kubanga principal judge ye immediate supervisor, alina okuba nga ensonga eno naye agitunuulira mu bulambulukufu, baleme kubeera nga bagendera ku byobufuzi. Okyuzi General Museveni yali ayogera ku byenkulaakulana, ng'ayogera ku social and economic transformation. Naye mbagamba nti lwaki tayogera ku social economic and political transformation? Lwaki politika akijjamu, ebyobufuzi lwaki abijjamu? Kubanga bino weesanga nga kumpi buli kimu kukitambulira, kubanga ebeera administration, ate administration tosobola kugijjamu byabufuzi.